kusigala gy'oli gwe ne bw'otaŋŋamba nti no tonjagala naye nga gwe ayagala gwayagadde okwagala kuyamba gwe no I'm trying to help you to explain something to you that the love belongs to each and everyone on their side. Never force someone to love you when you are owning the love whenever you see them. Love is within me. Love is within you. Okategera. So, igwe omusajja kyakwagalako tugambe nti no kala akwagalako sex. But where does sex belong to? Do I do it alone or we do it together? That is body to body, right? Flesh to flesh. But why don't you as well appreciate what the body and body has made us equal to? You get? But the rest you are going to ask and find out. Mpayo kugundi. You know why? Katonda yakuwa chetuita. Katonda yakuteekamu ka device oba ka microchip ke bayita akanoonya amaka. Tosobola kunoonya amaka nga toyina kintu. Njagala omanye nekyayo Katonda gye yakutega yakunoonya bintu. Naye we've never complained. Era tugeza complain ngamba yetasobola kubeera naye. But the truth is ali complain akukwata n'abakifuna kutuuka kola ki maka. But amateeka gajja ne don't fornicate, don't do adultery bicho kitegera we gajja ne gatuyamba. Wemba ntuuse okuwasa omukyala nina okubanga nsobola mu providingira. Wemba sinnaba be careful kubanga enda kulimba but jukira ogenda kujja ka microchip akange akagala gwo mubiri katuse jukira omubiri nze njagala gwe gwe sikwagala naye wulira nze njagala gwe naye gwe nkwagala koki nkwagala ekiri kuggwe naye gwe ogenda kumala obeeko kyoyagala nkukolere kitali kunze jukira nze kiri kunze nekyegasse kuggwe already kiwedde mubikolwa but you've not yet appreciated as you nanti mpuliriza mukwano Katonda bwenjagala onyiigire era wonanyiigira omuntu oba owedde era you will still remain cast because yakugamba yenna akolimiddwa yeesiga omwana w'omuntu weesige Katonda ate njagala okolimire Katonda onyiigire Katonda kuba Katonda yakuteeka microchip esaakinga ebintu ebigenda okuzimba amaka kuba bakugamba mugende muzaale mwale tunazaala tutya okimanyi omugaso gwo gwakuzaala nakwala omugaso gwange gwakuzaala genda kukola nakuleeta na kulirabe kivyano tego gwenjagala twale tuyagala twale njagala nfune ngende nati wuliriza igwe kola omulimu gwoba ofunye omuntu bakulimbira wa Katonda agamba towesiga mwana wa muntu nawe oli mwana wa muntu why did you trust yourself to go move with the person that who is as well you because now inabi omukwese what of him oluzaita kukwese okitegera so fena bativola Katonda agamba tetwesigangana twesigenga ye Gwoina kyomukwese amazima nawe gye biro bimanyi naye ayina kyakwese how will you collaborate that means that tugendeko kale mu ndowooza genda ku mulimu gwo guli purpose never go for marriage or never go into the relationship with the love kind of form go with your purpose ng'okimanyi nti gwe microchip yo bagikuteekamu kunoonya bintu kukola maka era Katonda yagamba omukyalo musiru aligasuula amaka omugezi aligazimba olowooza lwaki teyagamba musajja imwe ka microchip kamwe nga tetuka complaining akakasaba ogenda okuzimba amaka era omusajja lwaki ajja n'akuweereza aga amaka toddamu complaining amaka gago sigage and he can go back and create a lot of homes for others why are you a hater to your fellow women when you know that they also need homes you get for him his job is to work and for you your job is to have your home, to build your home. I want you today to understand the purpose of a woman and the purpose of a man. Never date or never go to a man that is not ready to provide you on how to build your house or your home. Because you are home, mugendo sinzira nti omukazi yazimbye amaka. Agaggo siga musajja. In conclusion, Chloe so no please love ye Katonda love eri mugwe singa obadde teweeyagala sandi kusanze wano ng'onyirira weeyagala nnyo okusinga omuntu yenayira gy'oli wozuukuka osooka kwefaako naye ate gweoyagala ojja onnimbe nti onjagala nga nange era gye nasoose nawadde neefaako kati we tujja wano singa mbadde seeyagala Katonda agamba ndi mugwe mwana wange weeyagale nti know the love so eno love webagambe love your neighbor the way you love yourself teyagamba love yourself the way you love the neighbor yagamba love your neighbor the way you love koza kimanyi okwagala kutandikira eno okitegeera so Saturday nabadde ku interview nengamba if I decide to come to your place or wherever we are going nengamba we are going to make love, you know. So I've decided to us be together. Don't give me money. What is making love?
Listen, a man and a woman in a bed. How do you feel and what do you feel and where do you feel the love? Let me tell you something. I'm helping you. No, njagala kuyigiriza nkitegedde point gyogerako. Njagala kuyigiriza olwaleero njagala kuyigiriza olwaleero. Igwe buli lwogenda ne mukola ekikolwa bannange. Ani awulira obubi, ani awulira obulungi. Tokategeddezo koleke malaika kushoni. Bano baloza love kwe kuwulira. Let us go and make love. They don't make love. Love was created and love is the creator in us. Whatever you feel in you the one to decide whether you make it darkness or light. You are the one and light is hope. So igwe nobolikaaba kati kubuulira ne boolikaaba kati gwakaaba era kiri kugwe ne boolika nobulaba n'ensempuli yawe gwawulira obubi. Point ya jamade ngendo kugusa sex. When you go to your boyfriend's place or a guy having a sex, then in the next day ngoli mukuva over next day oba nesawa zino, then later you're leaving. But you're making love. Ulida nayagala akuwe sente oba emitwalo 10 oba 2 oba 5. Nomugamba bireke. Why are you buying me? Why do you seem like you want my body, like you're buying me with a 50,000, 200? Why do you think you that is feeling it, you are the one that know the culture of that money? But him that is giving you, he doesn't count it. Why? Because it is of earthly, man-made money. It was not God. So let me tell you something. I'm helping you. Never ever let the earth take over your spiritual thinking or world. Why? The more you think that this money is bad, it means you did it already in a wrong way, in bad things over your processes over them. So this is why I'm telling you, money is money made. Tekwatagana na Katonda era ne bwazikuma era gwe ne bozigana Katonda tagenda banyigira kubayita kolanko ku sente eyo system ya Kaisari ya kunsi government waliwo abakuwadde kitwale. He came to conquer the earth. You came to conquer the earth. Lwaki okola ekisa? There is no emotions and trust. Yes, because kunsi wajja okola ogendo oyambale bulungi okitegeera cause system ya kunsi lwaki ogana sente omusaasira gwe Katonda nati kyenagamba nti gwe oyagala kusikirizwa omuntu oli akwagale naye nga ate amazima gali nti alina Katonda we gwayagala tasobola kusiima okusinga Katonda we tasobola Katonda ali muffe. Nze nga njagala Yesu ampadde sente nkuwadde oganye mboloze muno gosobola kunsikiriza mbuno mwana mulungi kanjagale muyi sisobola nja kusigala ne Katonda wange wabula gwe kyenjo okukola tujja kuyambagana era oba olaba Yesu ebintu byabulirira byali byagaba koloti yagala gondi oloza lwaki Katonda fe yatulagira okwagala neighbor nga oloza lwaki yatulagira kankubuuze osobola tuma omwana ng'amanye ekyokukola tusobola mutuma okimanya ayina emputtu naffe Katonda yatutuma genda oyagale neighbor nga oyagala koza akimanyi tetusobola katoloza lwaki yekennyini yatugamba mugende oloza lwaki yatukomandinga cause he knows tuyina emputtu kati mbugwe toyina mputtu oba nnimba. That is the nature of God. That's where ebyala butemu confusing oyabadde Andre genda osome Bible ne Quran bagenda kugamba emotions feelings tezikola mu spiritual realm. Your body is a flesh. What you thought is flesh is still like spiritual. But what you're thinking now, the hope you're thinking now, where you are going is the God in you. That's the spiritual realm. Make it strong. Sigala nga gwosonga mu maaso ebirungi bitandika birowooza katolowooza nti ono gaya rozangula. Yes, you are creating that energy and he's going to do it because you've created it for your own world, not his world. Oba yabadde alina byakola birala naye nga gw'okirowooza ekyo kyolowooza ky'okuleetinze ewuwo kuba gw'oli Katonda buli kyolowooza ne kimanifestinga oba okyekoledde lekera okunyiigira abantu gw'onyiigidde abatamanyi abeeruuke gwe onyiiga gweyeerumya kuba gwanyiiza oli ali mu kunywa namwenga ali happy kiba kitegeeza Katonda alimu gwe gwasalawo mufuula sitaani oba Katonda. The darkness ebeera kumpe wali Katonda ya taking over gwe oba osooka. I get it. Si
Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party. Olina meeting za kwanjula jangu otweyune. Tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira. Tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu. Tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna. Weyune Silverback Lounge ku Salama Road okulira n'Amakindye Secondary School. Tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24. Tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku noti 755 322 75 note ng'eyo eri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment.